program omuntu w'abantu nyongera okwaniriza n'okwebaza okuba nga tukyatambula ffenna eyakaneeyongako tuli ne mwami Kachika Muhammad ono nno oba wasanze namaze dda omwanjula bingi byalimu bwe tutunuulira ku international schools y'omu bangambye gw'omu ku baleeta enkola eyo wano mu Uganda ya Cambridge era ye wayita head teacher principal gonna bw'obeera mu college abeera principal bw'ebeera secondary school then abeera head teacher oba headmaster. Twali tukola omulimu asinga be bantu abamu ku baanokolwayo alina acres ezisoba mu 7 naye zonna tezitudde ng'eriri ewaka kuliko emiti kuliko emmwanyi kuliko amatooke kuliko kasooli waliyo ewali ebijanjaalo kati ennaku zino season ya kusiga naye waliyo abatanasiga asimawo gw'omaze okusiga byonna kumpi bituuse webiri okuliibwa baffe tetusiga nkuba tusiga woofunira obudde kubanga okulima okwo okwokulinda enkuba ojja kulaba ebitooke byange enkuba yakatandika nze ebyange eno enkuba eya bulijjo eya buli muntu nze ebyange ebitabisa butabisa nze nsinga kusiga mu musana tebifa nga tobifukirira amazzi okakungula kyekisookerwako nze enkuba ne bweba etonyanga kiro nfuluma ne tooki ne jaketi yange nendaba wadde ku nnyumba yange amazzi we gatonyera ennyumba eyo ogiraba kuliko tanka 6 sikkiriza nze wadde ettondo ly'amaziga olaba engogo buli mazzi gonna buli gagenda ku nnyumba yange gateekeddwa okukwatibwa ne gayingira mu tanka wano awaka waliwo tanka 6 eno sayidi eno ziraba ziri tanka 3 ne sayidi eri eriyo tanka 3 newabeerawo neeyo underground tank eyo underground tank yami yiri eyo okugijjuza nga season eneetera okuggwako eyo kati zino bwe zijjula nga tutransferinga nga tuzza mu eyo agava muno getuteeka muli tujjira pipe tuzikyusa bukyusa tulina ezituziconnectingira awo egaloka gayingira mu underground tank kati ekyankozesa ekyo wano ziri eka 14 ez'emmwanyi zonna zaali zirina okufukirirwa oyinza okujja n'olaba kati abantu ebintu ebiri basic tebabikozesa obucupa buno obulaba buno bwafikkawo emyaka 6 emabega bwabanga bufukirira mmwanyi zino n'emiti nga zikyali nto era namugamba nti oyo muyizi waffe kubanga ye yakakitandika ffe twakikola emyaka 8 emabega gino emiti gyonna gy'olaba gyasimbibwangako akacupa bakakola batya kati bw'okaddira bw'oti bw'okayingiza bw'oti mu ttaka n'okafumitamu nnyo nga kajjudde bwe kibeerako ekisaanikira okubamu ekituli bw'okafumita bw'oti mu ttaka amazzi gaba tegafuluma oba ogazibye kankulage nga ntaddemu amazzi bw'okanyigiriza bw'oti ku kintu bw'oti ku kikolo yes tegagenda gabeerawo gatonyolokoka mpola kati nina kyendabye bw'obadde onyiga toteeredde ddala wali ku kikolo kubanga kati guno omumwanyi gwakula singa kabadde kakyali kato n'alibadde nteeka wali togalaba nga gakyajjudde eno togalaba nga gakyajjudde kati kijja gatwalira ennaku nga 5 oba wiiki namba kano okuggwamu kati kyekyo ky'oyinza okulabako olaba emmwanyi zino eziri wano empitirivu obulungi kati tupruninga tujjamuko emiti egiwanvuye yes tusigaze emito naye kati wano tulina ekibira kiramba kigendera ddala zino ziri acres 25 zino emmwanyi z'olaba zebimu ku bye nagambye nti endowment gye nawa ekika kyange zino emmwanyi bwe zinogebwa tekuliiko ssente n'emu egenda ku akawunti yange zigenda ku akawunti ya kika kyaffe
Yes, bunze nzivunanyizibwako nozirabirira. Katonda bw'ali nzija mu nsi nga balondayo petroni omulala oba bwe ndiba sikyakola bulungi nga balondayo petroni omulala. Naye kati emiti egiri wano waliwo emiti egya musizi 107 gya kika n'eri kalitunsi wamulabye kati gino emiti bwe ginaakula bwe banaasalangako egimu bwabeerawo an emergency mu kika nga basalako ku miti egyo ogwo omuti omusizi bw'ogusala guddamu ne gukula. Kati eri agati aganene nnyo kati sente ezivaamu mu mwanyi nga zino ze zikozesebwa okumaintaininga ekijja. Sikiriza mazzi kati eyo yonna gy'ogenda okutambulira ogenda kulaba dams. Nina dams 32 n'enzizi underground wells 5. Amazzi kati gennina agali awo mpeza lita z'amazzi ezisuka mu miliyoni 4. Nze sirima era amagezi gempa omuntu togezaako kulima nga tonnasooka kulaba w'ogenda kujja mazzi. Tulowooza tujja kukuza ebitooke naye nga tulinda awo ojja kulyangako buno bw'ebiwagu 1-2 oba ojja kulyanga bwakatogo ojja kulyangako mmere ya bulijjo so si ya kutunda kujja mu nsimbi. Bw'oba onoolima olina kusooka kuba na mazzi. Osooka ku bintu byonna ng'oggyeko ettaka kw'ogenda okusiga ekintu kyoddako ekisookerako noonya w'ogenda okujja amazzi kubanga amazzi gafuuka gakkekwa. Enkuba tekyali ya bulijjo. Enkuba ne bw'eba etonyera mu biseera byayo ennaku zino tebikyali nti okuva mu mwezi gw'okusatu paka mu gw'omukaaga eyinza okutandika mu gw'okubiri neggwayo mu gw'okuna. So buli nkuba lwetonya olina okuharvesting okuŋŋaanya amazzi gaago n'ogateeka mu ddaamu. Ebyo ekibi ekiriwo abantu baffe tebannatambulako. Kati nze okutegeera nti amazzi tegalina kuba nti enkuba yerina okutonya nasooka kiraba Zimbabwe nga ntambula. Zimbabwe buli faamu gy'oyitako eriko ddaamu ennene wano gye waliisa akayanja. South Africa zonna buli nnimiro yonna ebeerako n'eddaamu. Kati zonna ensi awo Botswana, Lesotho gonna amazzi ge bakozesa ne ge bakozesezza mu nnyumba baga recyclinga bagatreatinga ne baddamu ne bagakozesa. Kati olulimi oyogera ddaamu enzizi ensime. Naye tutunuulira omulimi ow'eri ewaffe ekimukunda kya Namukaaka. Talina ssente z'ebyo byonna amazzi aba agenda gakungula ati. Nga bafuna amaanyi agasima akadiba mwe bateeka amazzi ge bakubisa bulooka. Basamba bulooka buli lunaku gaago nga bagasima. Gwe mbuulira nti bw'oddira amazzi mukoka waatambulira bw'ati n'osimawo ekinnya n'oleeta ekiveera ekiddugavu n'okyetoolooza mu bw'oti n'okikubako obugundi bwakyo oba tosobola kuterekawooko ku liita z'amazzi 15,000. Kati ku kyalo kuno ne mu kitundu nze mwendi abantu batandise okutegeera okuŋŋaanya amazzi era buli muntu yenna alina ekisenyi kye we kiri asimawo kaakazi kubanga oyinza otya okubeera n'ennyaanya zo ne zikkalirako awo obutungulu bwo n'obumwanyi bwo ng'olina ekisenyi wosima fuuti 2 n'oba ng'ojjawo liita 1,000 kati abantu bakiyize. Ebintu byonyumya ndaba omuntu eyandibiyize be bantu abaakulira mu kyalo naye ate okulira mu kibuga tukubiremu akafaananyi awaka wano wakulira wakuyamba watya okutuuka ku byoli. Abantu abasinga nja kwogera mazima batera nnyo okugamba nti taata wange yali mukozi nnyo n'anjigiriza okukoloba. Oba mwali bagagga nnyo. Taata wange naye era ku Lubaga Road tekuwabeeranga mwavu. Ennyumba twazisikira ku Bayindi. Amini bwagoba Abayindi mu 71. Kuba twali tubeera Lubaga Road aw'Abaddugavu. Amini bwagoba Abayindi mu 7. Ne mwesenza mu nnyumba z'abagagga. Yes, Namirembe Road awo zo flats za falling vacant nga Abayindi bagenze. Kuba batukyokozanga nga batukasukira switi n'okutuwanduliranga amaluso. Nga tuyitawo ku Namirembe Road. Kati Amini bwe yabagoba n'akkiriza Abaddugavu okutwala amayumba gaabo waggulu. Naffe bwe twagifunira ennyumba. Temwali bagagga. Tetwali bagagga. Awaka wali wafaanana watya? Taata wange yalinga akola safaari.
yali akola mu company nga sales manager nga ate driver nga yasoma ekitabo kye bulungi edda omuntu okutuuka mu junior 1 oba junior 2 yafunanga omulimu ogw'oba sales officer yalinga akola mu company ya East African Industries ekola sabuni wa Omo, Lifebuoy, toothpaste nga babitambuza mu ggwanga lyonna so nga akola safari so tabangako mulimi era taata wange naye yava mu kyalo wani wajjajja waffe n'agenda mu kibuga akasaayi k'obulimi okajjawa bwe obanga ndi wakozesa bintu biri supernatural I think jjajja wange ye yampita kuba jjajja wange yali nanyini kibanja ekiri wali y'omu bagalamidde wali kijjo jja kiraba wano tuwangaaliddewo okuva mu tulinawo abantu betwaziikawo okuva mu 1869 najja buze kuziika nendaba nga tebalina mmere nenyiiga nnyo kwolwo olunaku lwe najja okuziika nagula ebibanja bina sente waziina mbeera nazo balina bye bakwogerako eyo nti ekika kyonna kumpi kati wakyefunza kikuli mu ngalo 5 gwabeeraawo gwakiplaningira gwakiyiza gwe buli kimu ebintu ebyo bimanyiko era ekyo kyekiteekeddwa okuba ekituufu katuwummulemu katono